Ku Lwokuna lwa wiiki ewedde yali ddukadduka mu bitundu ebya Kawempe North, abaayo bwe baali bakuba akalulu k'okujjuza ekifo ky'omubaka waabwe ekyalimu omugenzi Muhammad Ssegirinya eyafa ku ntandikwa y'omwaka guno. Eno emmamba zeetala kw'ossa abakuumaddembe ab'enjawulo nga wakati mu buvuyo bweyolekerayo abakulembeze ab'enjawulo bannamawulire kw'ossa n'abalala baakubwanga ekyokuttale nga kino kyaviirako n'ebitundu okuli eky'oku muzikiti gwa Mbogo, Kazangola wamu n'awalala obululu bwayo obutabalibwa olw'ensonga nti waliwo bakyala kimpadde abakkira obubookisi buno ne babusambasamba. Okuva embeera eyo lwe yaliwo eyakwatira NRM bendera mu kulonda kuno Hajati Nambi Farida abadde tavangayo kubaako na kyayogera, wabula olunaku olwaleero avuddemu omwasi n'abaako by'atangaaza. Ono asoose kwebaza bannakawempe olw'obululu bwe baamuwa era n'abasaasira olw'ebyabatuukako ng'asuubizza nti wakufuba okulaba nga abaakosebwa bonna bafuna obwenkanya. Bannakawempe North beebaza nnyo nnyini ddala. Gajja ebbanga teribadde ddene. Olwaleero nategeddeko nti mwaka obululu 958 njagala okuweebaza, njagala okubagamba nti ndi musiimu nnyo nnyini ddala, njagala okubakakasa nti ngenda okusigala e Kawempe North wano Ketfalawo w'embeera. Agamba nti ab'eggye lya UPDF balina okuvaayo bannyonnyola eggwanga ensonga eyabatwazisa emmamba wamu n'ab'ebyokwerinda abangi mu bifo awalonderwa, kyagamba nti kwali kutiisatiisa balonzi be ekyaviirako n'obululu bwe okufa. Nange ow'NRM nategeezebwa nti emmamba zajja era nenziraba ne muzi vidiyo. Bantu batono bambi abalina omutima atunuulira ku mmamba n'agamba nti owaika ngende ku polling station ekyo nkusuula kati akalulu. Weewaawo ab'ebyokwerinda bakkirizibwa okukuuma eddembe era waliwo akawaayiro mu mateeka ag'ebyokulonda akabayita. Hajati Nambi agamba nti mu kiseera kino ali mu kukuŋŋaanya bujulizi kwabo abaakuba abantu nga ne bannamawulire tebaabataliza ng'essaawa yonna bano baakunnyonnyola lwaki bassaawo embeera eyali teyeetaagisa. Bagamba nti mitaba prisons naye nga temulina kyakisi kyonna kyemukola kyemukutte. Bwe mulaba nga waliwo obwegugungo obuliyinza okujja okuteeka obulamu bw'abantu mu katyabaga, musobola okuyita bannamagye. Kyova olaba nga mmanze mbayita bajje bannyonnyole, tetubagambye nti tebalina kubaawo, naye emmamba kiki? Agamba nti embeera eno ey'obuvuyo yatandikira mu nnaku ez'okusunsula abaali bagenda okwesimbawo nga yagiropa eriba ekikwatako wabula tewali kyakolebwa, ng'agamba nti poliisi yali esobolera ddala okukuuma emirembe era nga singa yali eremereddwa olwo bandibadde baleeta abasirikale b'amakomera ng'abamagye bajja abo bombi balemereddwa. Yeetondedde bannamawulire na bonna abaatuusibwako obuvune ng'okuva okulonda lwe kwaggwa abadde alambula buli yatulugunyizibwa n'okubeetondera era n'abasaba baleme kumussaako omusango kuba teyalina mukono mu mivuyo gino. Bannamawulire n'ono yennyini munnamawulire akwata muganda wange mulungi abaakubibwa emiggo emizibu, emiggo emikambwe olunaku lw'okulonda. Nasobola okutuukako eri muganda wange era mukwano gwange Francis Isano mu ddwaliro Kampala. Agumizza bannakawempe ng'agamba nti wadde nga yawanguddwa ekigo ekimu si kyakumulobera kusituka nga waakusigala ng'anoonya akalulu nga bw'alindirira okulonda kwa 2026. Kinajjukirwa nti ku lw'omukaaga olwa wiiki ewedde abakulu mu kibiina ekya NRM Hajati Nambi Mwava baavaayo ne bawakanya obuwanguzi bwa munnakibiina kya National Unity Platform Erias Luyimbazi Nalukoola era ne balagira bannamateeka baabwe bateeketeeke fayiro baddukire mu kkooti nga bawakanya obuwanguzi buno nga bagamba nti tebakkiririza mu byava mu kulonda. Nze Annette Namatovu ku lwa KSTV Agaleero.